po jako akawuwo. Bulinga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'11 Uganda yeegatta ku nsi yonna okuza olunaku lwa ssaayansi tekinologiya n'obuyiiya ng'olw'omwaka guno emikolo emikulu gya kubeera mu kisaawe Kololo ng'eno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gy'agenda okukwasiza abayiiya abanaabanywedde mu bannaabwakendo ebirabo n'okubatikkira engule ezibasiima n'okubasoosowaza. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala, Minisita wa ssaayansi tekinologiya n'obuyiiya Dr. Monica Musenero oluvannyuma lw'okulambula emidaala gy'abayiiya mu kisaawe Kololo atenderezza obukugu bannayuganda bwe balina mu kuyiiya ebintu eby'enjawulo omuli n'emmotoka, ennyonyi n'ebirala, bw'atyo n'akakasa nti mu bbanga lya myaka 5 Uganda ejja kubawala nnyo mu kisaawe kino eky'obuyiiya mu nsi yonna. Kubanga buli site eraga abantu nga bwe batambudde kati olaba waliwo okuyiiya kungi bannayuganda bayiiya era nze kati nkikakasa nti mu myaka egijja 5 tujja kuba nga tuli ku misinde za tekinologiya kufuluma mu Uganda kubanga abaana bayiiya babadde babulamu okukwatagana n'abannasaayansi kubayambako n'okubayamba okufuna ensimbi ezibatambuza ne batambuza ekintu kyabwe n'okuteekawo enkola nga ya factory gye basobola okukolera. Dr. Musenero ayogedde kirabika ng'owejjangabika nti mu myaka 5 Uganda ejja kuba esobola ddala okufulumya ebiyiiye okubitwala ebweru w'eggwanga wasinzidde okugumya abayiiya nti gavumenti yakubakwatirako okubatumbula. Ssaayansi ono naddala wano tuli ku site eno kansubire nti mujja kuba nga mukyaliwo tutambule ne ku site endala eno site tugiyita mobility city. Kati exhibition eno tugikoze mu cities kubanga buli site eraga abayiiya abeetabye mu mwoleso guno basabye gavumenti okutuukako ne wansi ku byalo effeffetta abantu abalina bye bayiiya wabula nga tebasobola kutuuka Kololo kubiraga okwessaako okugisaba nabo okubakwatirako okulaba nga bagenda mu maaso. Bingi bye tutamanyi n'eggwanga lyennyini byetakola ki eritamanyi ojja kwekanganga n'abasigaddeyo ate bo balungi nnyo okusinga kwabo abakola ki kwabo abaliyo kwebyo bye bayolesezza. So kyetaaga gavumenti edde bulungi eno wansi esooke erange enoonyereze etuuke ku gulawundi. Moses Kayira ng'onaakola mmotoka wamu ne munnamagye Kirunda George bagamba nti keekadde gavumenti ekomye okwogera obwogezi ebigambo wabula etumbula ekisaawe kino eky'obuyiiya era nga bano baliko n'amagezi ge bagiwadde ti singa eyita mu kitongole eki Private Sector Foundation of Uganda obudduukirize bujja kuba bwangu okubatuukako. Makuliza bagala nnyo bateekemu ku maanyi ebintu byebwa wano bamenya ebituuka bino bya mugaso nnyo biyamba eggwanga n'abavubuka bamutuyigagaza babyagalira bafuna ebirungi kubanga bwesoposalinga nga bakalina matuwo nebasoposalinga basobola okuyigiriza abaana abalala basika mu mitwalo 5. naye bululu tusaba gavumenti naffe kuleki eveeyo etukwatireko under private sector abantu abakola ebintu eby'emikono ebigasa eggwanga wano. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Entebe eno leva n'omufalaso byawa nekati tukolera wano tetwagala nti like objective yaffe next year nga tugeze mu katale ekitundu